N'okikoze bulungi buli muntu ayagala waakawo. Kitegeeza okiwa obudde n'enziramu ansa nti budde. Ansa budde. Time. So abantu abakuba ebifaananyi abantu bazze bakuba ebifaananyi olunaku lwa Buli Pictures bakulaba nti gwaliko mu bakuba ebifaananyi olowooza kanene olowooza lwaki abantu bagamba gwaliko akagambo k'oyogera kanene. Nze ndi musajja muganda muddugavu wa wano nti twetaaga okukola ennyo okubeera nga gwakola ki gwaliko. Abantu babyogera bansanga bankubira bangi mbalaba nize nkola bukozi ebyokubaako n'okubaako nze sibimanyi n'amanya nze sibimanyi na bimanyi nze nsabula busabuzi kintu kirungi. Mukuba ebifaananyi muno bizibu ki byosanze mu mulimu gwo? Ebizibu byensanze mu mulimu bingi naye era sibitiisa by'abasajja bya bulijjo nnomo. Muntu bakuba n'omukubira akasimu ngoma zo muweereza nga takyalippira mwana takyako. Mu bifaananyi bino okubya abayimbi ab'enjawulo naddala abakyala ne bafuukira ddala ensonga naye ku mitimbagano otugoberera abakyala nga ddala Nabatanzi g'ogamba n'abasigadde omanyi oyo best example kuba ye yakuwa ekyokulya ye yakusambira akagi abantu batandika okunonya. Abakyala bano abantu bakuba ebifaananyi balowooza mulina that more connection gwe n'abakyala abo kikoma ku bifaananyi oba kyeyongerayo? Okweyongera okuddawa ebifaananyi bagamba temuli bantu mu ngeri ki? Mukubi wa bifaananyi kyalinga nti tuli banjawulo nisimanyi gwe abalala wabalabe babeera nze bwe nkuba client wange tuba ba mukwano first. Ekyokubiri tuba ba mukwano ku kifaananyi we tukoma. Ani asinga okukuba ebifaananyi omulala e Uganda kwegomba ng'ogyeko gwe Buli Pictures? Buli omukubi w'ekifaananyi ng'akyagala mwegomba. Buli akikuba ng'akyagala mwegomba. Okitegedde nga nze bwe nkyagala nva ku beside omulimu okitegeera ne nkuba nga nkola ki nga njagala kati buli akuba nga ali nga nze ng'akyaddala akyagala bambi mwegomba ate era buli gw'olaba akikola kyo ng'akikola nga nze naye akikola bulungi. Kitegeeza buli gwe gw'olaba ekirungi buli kifaananyi ky'olaba nga kirungi akikuba akyagala. Kati buli akole bulungi e Uganda mwegomba. Tutunuulire ebbanga ly'okubidde ebifaananyi tutunuulire ebirungi bizze n'ebibi bibaamu oba hiccups zibaamu naddala mu mirimu. Weegomba okwongera okukuba ebifaananyi oba omulimu guno olaba nti mu maaso eguyinza okugamba olina ekikyamu. I'm just asking. Oli mulamu? Njagala ebifaananyi. Kyobulaba sirina gwe disappointing nga ogyeyo omwagambe nti namuyimbye simanyi nayo kubanga nze njagala oba boogedde ki oba kino mbusi client wange kasitayagala kyenkoze. That's me. Music industry yali etunyumira nga baselekta nga selector Brian mwebali. Tubasubwa na kulwaliro waliwo akakisa kokudda mu kutabula omuziki. Okutabula endongo. Inze. Ate nzire mu nankani. Nkulira. Nzire nsabula endongo. Nedda. Ansi eri nno. Waliwo n'omuntu by the way yampeerezaako essente miliyoni ze 2 ku simu yange nangamba mbuukinze ennaku z'omwezi ogenda kujja onkubira ebidongo ne muga mukwano sikyabikola nenzimuddiza nezijjako nenzimuwa. Wamuddiza essente? Nezijjako nenzimuwa. Buli Pictures oli musajja mufumbo? Ekintu ekyo saagala kukinanaagiramu nnyo nga nkyogera naye obudde bwakyo obutuufu weebuli kubanga mba njagala ndeeta omuntu nga buli kimu kinyuma nze nkuba bifaananyi oyagala abantu bagana okujja ku mukolo okulaba omugole nyabula nga kino okubeera kijonjo eno kinaatira. Mu bayimbi e Uganda abayimbi banjawulo abamanya bazza okuba baliwo be wali olootanga waliwo twakola interview yasooka n'ogamba wensanga ono nkuba baliwo be wali olootanga nga kati olunaku lwaleero mu kikapu mwebali maama nnyabo bayitirivu Shiba Spice Jasmine Dutalo Kamilio bonna nga balaso bangi banimba looto bakuba ne mukama kyakyuka nti bajja ate nga be bankubidde mbasabula ekintu ekiwoomu ekintu ekibalagavu kyenkuba abalala. So Katonda yasinga okupa ow'amaanyi mu kintu kino. Omusajja yembya akayimba bakayita Katonda w'abanaku. Otegedde Katonda w'abanaku yabadde ategeeza Katonda w'abaali abaki essaawa zino nga bamaanyi mu nsi mwe tuli
kati abantu abo baalimu abamu abanaku ne bafuuka ab'amaanyi ndi omu ku abo abaalimu eyessa nga kati nsobola okukuba abantu ab'amaanyi nga tebekkaanyizza nti ekyoto kigenda fuluma bubi ng'ayimirira buyimirizaawo n'enkuba. Abantu abasinga wakuba ebifaananyi takukkiriza logo ye kubeerako gwe okikola otya nga abayimbi bano bakuteekayo naye nga ne logo yo ya Buli Pictures mbannyonnyola bamugamba kati nziteekako ekirungi kalogo kae kanyumirako gwe tokalaba bipi abamugaano kadayako ne bayomba so kati namanya nti kijja yombya bangi nenkalekako tebakayombera sina yali akayombedde. Teri muyimbi gwali okubye n'agamba toteekako nkubira mpabuwi nga okubye naye toteekako Buli Pictures atayagala ku identifyinga identity yakubye ekifaananyi photographer ate abaana nakyewanga tayagala ku identifyinga gye bamukubidde tajja saagala ate tayagala kumanya gye bamukubidde ate kati mba mwagazaaki. Abantu bano b'okuba bannakinomo abayimbi abatali bayimbi n'abantu ab'enjawulo kitwala kyo okufuna appointment naawe okuba nti bafuna ebifaananyi? Mbeera ku mikutu migatta bantu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok nako nagendako, Snapchat kwendi, Buli Pictures banfuna abantu nga twogera kwendi nnyo banfuna buli wamu. Mu town nyinayo office yange MM Plaza level 4 shop number R32 ni nakoze ne branches ez'enjawulo nti abantu abasinga tebagala kugenda mu kibuga kufuna kifaananyi kiboomu bagamba waliyo jam simanyi wali wa parking bannaye ndi kunikana resort natadde office ey'amaanyi kwennyini wootuuka woogamba bannaye Buli Pictures wawaagenda kizimbe we kiriawo kibaba kizimba abantu bajja kukiraba. Oh my God. Nga tunatera okutta njala tutunulire eri bannayuganda abaana wakulaba ng'oli mental ofuuse ensonga waliwo akakisa k'okuyigiriza abaana balo okukuba ekifaananyi kuba nawe baakuwa omukisa okuyiga? Njigiri baana bangi ate kati kampuni ebeeramu ki ebeeramu abaana abakuba njigiriza bakozi siyigiriza baagala kusoma. Iyo muntu ajja ngamba naye mpulira njagala ekola ekifaananyi nze abaagala okusoma nze kati nsomesa biki bisimanyi kyenkuba kyakabi nkulaga bwenkikola nokisabula bangi bayizi myezi 3 nga mwana asabula naye kuyigiriza kyanjawulo n'okwagala omuntu akola kyokola. So kati nze abange bakola byenkolera nga tosobola nakwawula bangi babikubera bangi bankubira kimunaga kino nga kiringa ekikyo babanze ba products zange mamba tadde. Okay, nga tukuta Buli olina ebifaananyi bye wakubaawo n'otabituwa eby'omukuli oli eri mukwano gwa ddala nze sina bakwano be baganda bye nabo mbakuba n'ow'e Masaka munno oyo simukubangako namugjaku simumanyi namusabule gyomwana ze byekuba mbita abantu babifuna. Dala Nabatanzi omukubye nnyo ensi nerowooza either mwine enkolagana ey'enjawulo oba mukubira bwereere ki ekituufu ku kyo? Mukubira bwereere kati ate tuba tunaakozesa ki tulina okugula kamera ennungi client wange ng'abalala she's my client, she's my friend bonna nga wegambye nti baclient bange baba bakwano bange bonna ne bashiba bakwano bange ngaate baclient bange spice bonna baba bakwano bange gwosinga olulaba osanga niniba n'abalala batandika obbagobe nina loozi yesimukuba. Okay, Buli katugenda bakufuna batya ku mukutu era tulabe engeri gyetuwunza emikutu gino njagala bagiwulire bulungi nti Buli Pictures buli wowandiika yenze nzekka. Instagram Buli Pictures, Facebook Buli Pictures, TikTok Buli Pictures, Snapchat Buli Pictures, Twitter Buli Pictures ne TikTok uyo olama nkugambye nagenzeyo ne mobile money naye ereetaago. Abali e Bulaaya abakyala abagala okukola zi birthday n'abasigadde olina engeri gye bakwasaganyamu ng'oli ali Bulaaya? Ebiseera bisinga abantu bayirawo abantu abensinga okukolera ennaku zino babayo Bulaaya baba balaba waaka nanga nyina abaana bange nyina jjajja wange njagala ogendeyo omukyalo omukube nyina biki decent mbadde Congo tewandabye bampeereza emirimu bava Bulaaya kwegamba baveeyo nagamba njagala ogende wano luli nagenda Australia ningenda nyoka linyo ba visa tena byonna byagwadde Katonda byakola Katonda wabanaku nabadde Australia nenku lupijjukira bino
Okay. Nkwaniriza ku mukutu genda ku mukutu gukoneka Yaddako interview yaffe yakubiri eyasooka twali ku Leiden Cottages wano tubadde ka Forest Resort eridwezaawo ku Mogasi wokiririra nungi mbalaga tewalaba gwe nakubira palaso kalukasi tabani bunamba kubidde wano kwegamba obufo onoonywa akafa akawoomera abantu by the way kankugambeko n'ekirala abantu kye basinga okuyagala ku waka wange nti manyi locations ennungi sobola okukubira mu location emu abantu 3 naye n'otamanya ati gwendeta mu kifaananyi abantu bakinyumirwe bave mu labo obulabi ekirungi ne balabe n'ekiri emabega kyenteekamu nkyalina bingi byenzimba bingi byendi mu tteekateekera bannayuganda balaba ebifaananyi bigaane kubabowa nga bw'olaba obulabi ekifaananyi ekirungi omanya nti kino kyandiba kya bbulayo nga bw'otulaba vidiyo nuyiroga ati yagundi omusajja oyo akagaane wano bwe kirina okuba mu videography oba mu photography ono kati ye Sasha Vibes agogamba yaliko mu mbeera eno anjagala okwebaza okuba nti ku mukutu kona kada ku subscribinga nga kkiriza gaana atuwale ne Bright Pictures second interview eyokusatu tulajje tugenda ogikolera eyo nga tuvuuka Kongo nga tuli mawanga tulina yeshuti ya Diamond Platinum gw'omukaaga Diamond Platinum tubuuka buusi tugenda Tanzania simanyi gw'ona oba oyinamu akantu akakanankane akakapala era nyina ogamba abakulaba kyogamba sooka ombuuliremu nyina ebintu byendabanga abayaye bazze newaffe babanona ku kisaawe kimanyi bannamawulire nange bananona abalina okukonona oh my god Okay, subscribe ku mukutu ngakiriza gaana Rupio kuva ku Star TV ne Metro FM 9 na Metro FM countdown esingo ne sawa ziba musanvu paka mwenda buli lwa Sunday Saturday Kigunda then ne Bright Pictures tushobora okuyisa snippet just ka clip adakika nga zizo abantu mumulabye center azifunye ne silver kuba wa bait mu mutega tandise ebintu byebyo gwe kyogala tokubye Okay, thank you so much. We roll out.